Sheeda Kruise nga bulijjo ku YouTube channel ne wano ku TikTok tusimbudde. Bana batana subscribing on the YouTube channel of Sheeda Kruise. You subscribe, like, comment. Yes, Thank you. I'm subscribing. requesting, not commanding. Yes, badde am subscribing kuba eyo nayo tuteesezaayo ebintu bingi. Now omulamwa gw'olwaleero biki ebireetedde bannayuganda okuba nga beetamwa emikolo, beetamwa meetings, beetamwa obufumbo, kwanjula, mbaga, birthday, byonna. Leero nyinako babiri, nyinako Rashida, nyinayo Nancy, wali wansi, Maya, waliwo omulala gwendaba Lukyungana, n'abalala bagenda okujja. Mugenda kutunnyonnyola. Banaye muli nabadde mbosindika request ne tuwera Sheeda n'abayita buli omu Yes, buli omu ne tumuyita n'oteesa ky'oyagala. Lutalo Latifa, it's a pleasure to see you here. Tuli ku mulamwa gw'olwaleero lwaki Abannayuganda abasinga abantu beetamiddwa nnyo emikolo. Nze nga Rashida kansooke mbannyonnyoleko akatini. Kituufu nakola omukolo naye bangi bannyiigira. Bangi bannyiigira lwaki nalina emikwano mingi naye saagiyita era saaba invitinga kababeere ab'ewaka oba abaganda bange ab'omunda saabagamba ne banyiiga. Abamu baalaba nti simbayisizzaamu amaaso naye ate ennaku zino tutunuulira ebintu bingi, tutunuulira ekonome gye tulimu, abamu gye tuyita ekonome twakava mu korona. So bintu bino by'okukakaakaka abantu okusondera emikolo nabyo si birungi. Abamu baba tebalina banoonya kyakulya nkya ate nga gw'obassa mu birala. Mulamwa gw'olwaleero emikolo. Yes, waliwo agambye batusabiriza nnyo ssente zaffe. Gy'oli nti ffe tubatuma. Okay. Husuna gwe asoose n'amawulire empanga. Sooka otubuulire kiki ekibatamisizza emikolo mbaga kwanjula? Kale nze kambagambeko emikolo mbaga kwanjula nammwe abakola simanyanga birthdays abakuza amazaalibwa n'okola WhatsApp ezo zi baby shower simanyanga bridal shower. Kati nze Husna waabwe simanyanga kukyala shower. Nze Husna waabwe gye nazaalira abaana bange tewaliyo, twakeera Sheeda. Ontadde mu gurupu ya baby shower, tomanyi bizibu Husna bye nnina. Okitegeera? Tomanyi bizibu bye nnina. Ondaba ku midiya nga nsmayiringa kuba sigenda kujja nkulaga ennaku yange. Nze mukazi atalaga nga nsmayiringa, ontadde mu kigurupu kyo nga seemu mbw'oyagala nkusondere simanyanga bagenda kwanjula. Nga nange mukazi wattu tebannyanjulangako. Ensonga sigamba nti omusajja simulaba nnyanjula. Naye nkyakola n'omwami wange oba aba akyakola, okitegeera? Tuleme kutawaanya bantu. N'ekirala jjajja wange yaŋŋamba omukazi tebamusonda. Abawuwo. Omukazi anaafumba abawuwo tebamusonda. Tebasonda mukazi. N'emikolo tebagikaka. Rashida tukolindeko nzijjawo kuba kati n'ekirala wande nali ndi awo omuntu n'aleeta gundi. Imagine yamala ebbanga kumpi mwaka gumu nga n'ekitundu tayogera nange. Omuntu oyo tulinganga kale tulinga baluganda naye ng'ate si lunene nnyo. Kati yali abulayo like 2 weeks naye ng'ayagala nnyo obutaala. Yali abulayo 2 weeks nampeereza message ku Facebook nangamba nina omukolo ndowooza obiwulira. Can you imagine? Ndowooza mbiwulira nsobole omwaniriza ate tebagenda mukuba mbaga. Nze Husna mmwanirize aŋŋambye nina omukolo mbadde nsaba obeereyo biki olwamala ssebo n'omwami n'ankubira n'aŋŋamba Husna weetaaga data wammeka?
awo nga kindagira ddala they need my TikTok account wetaaga data wammeka power bank njiina nali Kampala by then naŋŋamba ngenda kwanjula mukyala wange njagala obeerewo ne weeba Gomesi tujja gipangisa kuba nali neebuzaabuza nga ndi indirect nga mugamba naye sina kyakwambala biki naneesibirako ddala naŋŋamba Husna nja bipangisa yampita babiri nja bipangisa biki naye ng'omuntu oyo abadde tannyega okumala omwaka gumu n'ekitundu naye waatuuse ku mikolo n'alaba nga babiri alina omugaso ate n'ekirala emikolo egyo temulina tukaka bwe mba nsazeewo nti Sheeda agenda kukola mukolo n'agamba Husna kammale gamugambako ndi wadde mbogamba Sheeda kamuweeyo miliyoni kamuwe nze nganze Husna nga tontadde banaye babiri esooka omaliriza abantu abo abali awo katono Sheeda the boss oli otya mukwano omulamwa gw'olwaleero oguwulidde gwa mikolo okuteesako okuli kutya Flower tusanyusa okulaba ku line lwaki abantu beetamu emikolo okwanjula kukyala baby shower bride byonna lwaki abantu byabatama tetujja gamba like we are not going to generalize tetugenda gamba nti bonna buli omu kyamutama wali abalina ssente zaabwe nga yagenda omulimu gwagenda okukola kubayita kugenda kulya kutuula kwenjoyinga naye newabeerawo naffe bano nga twalaba Sheeda yakola omukolo gwe ogw'okwanjula Gomesi ze yayambala naffe ne twetaaga okubeera nga twambala ezo Gomesi nga twetaaga okukola ogwo omukolo ng'ogwa Sheeda naye nga financial like we don't have financial support nga tugenda kunoonya ezo ssente mu wantu okubeera nga tukola ogwo omukolo ng'ogugwo lwaki okola omukolo nga tonna like abannayuganda ekireetera ekintu ekyo abantu ba Uganda they want to live one life obulamu bwe batannatuukamu oba obulamu abantu bwe batakoleredde balivinga fake life n'ekyokubiri babeera bagamba nti like nga bwe munaabeera ku mizigo ng'ovudde ku mizigo ku mirirwano muwala wa gundi yakola omukolo kati oludda olumu abazadde bwe tuba tuze ku sayidi y'okwanjula mbaga be baleetera sometimes abaana baabwe okubeera nga bakola egyo emikolo egy'okusondera oba emikolo egy'okukaka omwana omusajja we nga yamusiimye amwagala kubanga kintu kwagala kiri wakati w'abantu babiri maama wo si yagenda oba mu bufumbo bwo n'amugamba muwala wa gundi yakola omukolo nange nsanyusa okubasanga kubanga nsanzeeko nange saagala ove wano eno nga tebakukubye embaga nina mukwano gwange omu nsanzeeko program yafuna nalange ekyebuuza abantu b'Uganda twabaki bannayuganda banaye mwatutama njagala nsooke mbaleetere muliddeko katini tusooke tumalirize Sheeda then Emily addeko gundi Husna addeko tusobole okwewulira obulungi bantu obusungu bungi njagala mbaleetere example nina mukwano gwange yafuna bbaawe kale boyfriend n'amugamba obusobozi bwange omanyi obusiraamu bwayanguya kintu kuwasa kuba kuwoowa kasita omukazi omuwa amahari kituufu omwana n'agamba abeewaabwe n'abagamba bba wange obusobozi bw'alina bwakumpoowa omusajja bambi ndoza yali tayagala nnyo bya butaala ko maama w'omwana n'agamba bannaaye nze nina abantu abamanyi bangi ate gwe omwana wange asoose biki so tulina okukola emikolo mu kukola emikolo nga batandika ku gulozi guruupu nga bayingizaamu abantu b'ebitakwatako naye ng'omusajja ye yali very clear n'agamba nze I can give your family 10M
naawe ezizo zonsabye ez'amahale naye nti eby'emikolo right now I'm not financially stable okubeera nga nyimirizaawo omukolo kubanga n'omusajja naye wabuvunaanyizibwa naye nga ndowooza mu kyo kye yali tayagala kubeera nga akola omukolo ogw'okusonda okuŋŋaanya abantu. Finally musajja wattu ne bamuteeka mu kintu ky'okubeera ng'akola ki ayingira mu mukolo gw'okusonda naye nga mu kusooka abadde takola ki takyagala era ne tutandika okusonda ssente ne tusonda mu kusonda ssente omukolo ne gutuuka era nga waliwo ki ebibulako kubanga abantu bagenda kuyingira mu ezo guruupu oli agiyingiremu apureginge mu kupureginga mubeere nga mukuba amasimu nga tebagakwata mubeere nga muyita abantu mu zi miitingi nga tebazibeeramu olw'ensonga abantu baakowa emikolo gy'okukola ki yes babanja egy'okubasondera kati mu ekyo abazadde bambi beddeko omwana waaba asiimye munne tomanya bayinza okukola ssente zaabwe mu maaso eyo ne bajja ne bakola omukolo gwabwe nga tebatadde bantu like tebatadde mu bantu kusimanya ku pressure ku bunkenke kubasaba ssente n'ekyokubiri wabeerawo kati ffe ng'abannayuganda bannaye tukkiririze mu ddogo eddogo gyeriri wabeerawo abantu ebintu ebimu bye baba beewala Si ddogo wabula tulina ebyobuwangwa gye twava. No, labayo. Rashida omaliriza okuteesa kati tuweko Emily then namwe neera muddemu Eyo si ddogo tulina byabuwangwa. kale soka tumuddemu Emily waliwo ebyobuwangwa waliwo n'eddogo. Eddogo ly'eddagala lye bakola nga lizze kukolako kabi. Ebyobuwangwa bye bino eby'ekika buli omu abiyina yadde omulokole yadde omusiraamu yadde omukatoliki buli omu alina ebyobuwangwa gye bateeka obulira bwaffe nga batuzadde ebyo byebyobuwangwa kituufu nga bwe mugambye naye anti waliwo ebyobuwangwa omukolo guyinza okubeera omukolo guyinza okugaana okutambula obulungi n'olowooza ddogo noweerabira nti ewammwe yosibuka waliwo ebitaggwa bulungi ng'ate naye tewasobola kukwata kkubo kugendayo gwe ng'omwana kubanga ssente ezo sente ze basonda oba ebirabo bye babaleetera ku mikolo banaye abantu mukkirize mugaane Uganda bibeeramu ebyokoola no ebintu bye batuleetera ku mikolo byodi 100% mubeeramu ebimu ebyokoola Emily okimanyi nti empewo z'ewaka ebyobuwangwa tezisobola kutta bakoddomi nga bali mu kujja kwanjula mwana w'ewaka yadde alina by'ataatuukiriza kituufu naye ate eddogo kuba n'abantu b'ogamba kugenda gamba Husina nga takwagaliza okitegeera Husina agenderewo ow'omuganga we bannaye emikolo mugiraba ennaku zino abaana ate balina emitima emibi ne batimba tenti enkuba n'etonnya yonna n'egenda n'enkuba nga ne kameekapu bamaze okakuteekako abako batuuse infact nenna sisange gwenzirako ddala baame mukazi wadde yakola omukolo naye bannaye amaanyi ga Mukama enkuba yatonnya okuva nga abako batuuse mu kidaala mpaka lwe baavaamu nga nnyingi twabuuliza abagenyi mu nkuba kituufu ebyo nzeka amabuli kweyensonga y'emukusina kanzikirizeewo oba tuyagala bizibu ebyo byonna tokola mukolo nga gwe omukyala ofunye omwami wo ayagala kukuwasa noweeteeka mu bintu by'okukola miitingi obasondera mukozese kye muyina
mukole omukolo tekitegeeza nti naakola omukolo ogutemagana ng'omuntu yafumba oba Thank you yaaba very much. omulungi owulira Kati nze bw'oba olaba nze mpagira nnyo omukyala agamba bbaawe ne bbaawe n'amugamba ti nsawo gye Fulawa bayina teri yansabye mukolo. Teri. n'agenda ewaabwe n'abagamba bane maama ne taata ne basenga we basinga okuba abazibu maama taata senga Kati senga onzimbirako otya gwe yankuza. balina obuzibu basenga we bituuka ku awo balina nabo obuzibu Mpozi n'obagamba bannange sente zetuyina ffe zino sente zetuyina tugenda kusobola kukola bwe tuti omusajja asasule ajja asasule tumale tugende mu kkooti batugatte kubanga n'empeta y'ekkooti esinga n'eyo eby'okuwoowa kubanga bakuwoowa n'okukomekereza ng'oyawukanye n'omusajja nga tolina kyotutte eby'omu kkooti bye bakugatta mu kkooti tosobola kwawukana na musajja ng'alina ky'alina ne mutakigabana nze ndowooza oba osinga olw'ensonga nti right now ensi eyimiridde ku nkonomi togenda wa musajja ng'omwagala nga tolina kyakulya togenda wa musajja ng'omwagala nga tolina kitambula kati kukole vidiyo Fulawa Patines. Emily ekintu ky'oteesezza nkyagadde nnyo tewali webuzaabuza nze olaba bwe nakeera ku makya omwami wange n'agamba agenda kujja ewaffe twatuula ne mugamba ewaffe bw'oba ogenda kwanjula kibeera bwe kiti omwami wange ebintu by'okusondasonda ewaabwe tebabikola Bakyala mukakanya maloboozi ndi ku live ya international size Dubai. kale maama katukakanye Ngamba baneno bannakiganda. Mukakanya maloboozi. gundi nkulengedde mukyala Kausland oba erinnya lyogedde bulungi so omwami wange bwe twali tugenda okufumbiriganwa ye twateesa kubanga ye ebyo ebyokusonda tabimanyi ewaabwe tebabikola era twatuula ne tumanya sukaali beetaaga ki ne tumanya ne twogera n'abakulu ne batugamba twogere ne taata tukaanye biki bye twetaaga nze kye nasinga okwagala ekintu ekimu kye ndabye abaana kye bafa ng'oggyeko okwagala okukakasa ensi nti nze nnyina kino ndi wakabi ku mukolo naleese kajuyisa akanyooka omukka biki ebyo kweraga bagenze bapangisiza emmotoka wali ku bondi bazitutte ku mukolo bazigabidde abakazi n'ekyokulya temukiina n'owokusula temiina Nga ne banka ebabanja ekwezi. Ate Sheeda batuteeka mu WhatsApp group by'emikolo bwe tutatuukiriza ssente ze twali tubabagamba naffe tulina ebizibu bwe tutazibawa zonna nga batandika kukolima. Wabula buli alina ennamba yange bambi nkibagamba manye eno live mugiraba temudda mukunteeka mu WhatsApp za mikolo nze sikyanoonya musajja asonderwa mukolo ne bwanajja waka nampoowa oba n'akolayo kaguuni nalaba anti kimala. Okay, so mbadde nkyabagamba nze kyensinza okulaba abantu baagala nnyo ebintu by'okulaga abantu baagala nnyo ebyokoppa n'abazadde nabo balina ekizibu nze taata wange nagenda ne mugamba taata omwami wange ayagala kulaba taata wange yanziramu ekintu kimu muyina kaki yes taata wange nze yambuuza muyina kaki mwenga mmwe mwekoleddewo ki yes naŋŋamba kakati muli bweru mulina okusasula we mugenda okubeera mulina okusasula tiketi mulina okusasula kino ne mugamba baatugambye waliwo ebintu bye tulina okukuwanga ggwe taata tukuwa eki yaŋŋamba temutawaana ebintu bye nnyina si mmwe mwabimpa Rashida Sokolideko.
tatange yaŋŋamba ebintu by'alina sife twabimuwa naŋŋamba mukwate ekinene ennyo mpozi mukwate obusawo bwa sukaali 2 n'obw'omucere bugabire bassengaabo baleme egamba nti nno nayanjuza oba nakyaza omwana ne sibawa obireeta obibawe kati bino bye bagamba mbu omutwalo gwa taata asimanya biki nze tatange namulemerako emirundi 3 yaŋŋamba mwana wange ne bwe nnaakugamba nti leeta fuso y'ebintu omusajja wuwo oba obireese oba tobireese olina okufumbirwa omuwa ku ruhani oba yes kati nze yaŋŋamba era nze taata wange n'essaawa zino omwami wange famire ye n'abeewaabwe bonna bonna bawa tatange ekitiibwa lwaki tatange yagaana okusalira omwami wange kiki ky'alina okuleeta yagaana bino bibagamba mbuleeta tanka simala leeta kino yagamba muleete kye musobola musooke mutunuulire mugenda kusipendinga ssente meka nga muzze eno bwe mumala okubiraba mulyoke mutunuulire ebyo mbu mukola mikolo simala mukola biki era nze ne tatange yaŋŋamba ekintu ekirala yaŋŋamba mwana wange saagala nnyo bintu bya kusonda nze ebintu by'okusonda ndabira ddala nga omukazi tebamusonda ate naŋŋamba ebintu by'okusonda bya kinakunaku tebisaana na kukola mukolo nga tonnaba kukola ki nga omukazi bamusonda bamugabana nze kyensinga omukazi gwe agenda omuli omu naye naye tulina okufunayo abali ku opposition side bannyabo tetwagala kubeera nga muli ku side emu kati oli mbeerawo kukyaka naye kyogamba naye nze byantama kubanga naffe batusasula teka mu WhatsApp group gwe mukazi wati olusi n'ebyobufumbo tosuubira bituukamu atadde kuyagula diwesoni navuddeyo olaba oluba kutekana mu mugenda muteeka abantu mu zi WhatsApp group mugenda kwewasa emikolo omwana yamaze okufuna diguli n'omulimu talina mubaagala kukola pate kati n'abatunja nga bali nonsense okitegedde naye kakati kwennyabo Olivia bana erinnya limbonyaabonya lino biki lwaki wale wavudde mu graduation party mu graduation ndi mabega waawo ndi nsimbye buwe naye ate bakola byaki batule waka balye omwana simuweererangako kanzire ku saidi y'abannaffe mulimu abantu abamu nga baagala babakulizeeko akulidde munnaku kwegamba yeeyina essaawa ate alina emikwano gye egyesobola giwusuna giri bweru gy'olivia giri bulaaya gimusanyukireko yagiyamba so ne bakyogerako n'egyo mikwano gye no guys kambabuulire kola WhatsApp group gwe just abantu bagambe n'omukolo ku lunaku bweruti onaabaayo naye mukola WhatsApp group ne mutusindikira zi budget bannange bamikwano ate nze n'ekirala kye nazuula okimanyi waliyo omwana eyo Misanbul byagenda n'akanda nze saaliyo era ne mu group tebangattamu naye yalina omukolo ng'ate yakamala okubeera n'abeewaabwe nga era nabo balina emikolo era mbu ng'asonza banne naye n'atuuka nga ye yalina omukolo n'akola baby shower nga buli muntu alina okusasula ssente kati laba omuntu ava mu group ajja ngamba naye ono omwana muwala amanyiira akoze bridal shower tetugenda nagibeeramu kyokka ali eno atukanda simanya tere 10,000 aiso ya saalimu n'agamba nze wabula abantu batama abantu bamanyira neŋŋamba neŋŋamba kati laba mbutuufu nze nga nze kyampa ekyokuyiga neŋŋamba bano be bantu betugatta mu group tulowooza mikwano gyaffe naye bwe badda eri ate baba bakoowu nga bali frustrated tebaagala byaki abantu omuntu okubeera Sheeda on the other side bambe eyadda mu group inbox yo n'akugamba omuntu okubeera mukwano gwo nga best friend ow'okuluuzi tekitegeeza nti bw'oba olina baby shower simanya birthday simanyanga kukyala shawa akoze bitya ng'oyagala akuwa ssente ekikulu bakopa nnyo ba celebrity balina ssente zaabwe banaye kansome ku comment Zedi agambye wane ettaki every time bakussa
Mbakusa Mubi mu WhatsApp WhatsApp group. group y'emikolo. Ate Mukolo abaana ku mukolo, b'ettaki, mukolo ku abaana ba mukolo. Istanbul baagala nnyo okuwasa nga Bajjukiza tebeesobola. nti Naalongo omukyala Rabadaba tebaamusonda naye Kati nno si kuwasa awoloma. nga tebeesobola. Musooke mumpulirize. Aba Istanbul si kuwasa nga tebeesobola. Omuntu yajja neno alaba ddoola yeeyongera mu maaso okulinnya. Ssente z'akolera aziryamu renti, azisasula renti na kulya n'okuweerezaako ewaka waba aweerezaawo. Nga talinaawo ky'alinawo. So ennaku zino bakikozesa nga trick. Ba opening ezo oba zi baby shower oba mikolo biki wamala okufuna ezo ssente n'agenda e Kampala either n'agulamu poloti oba n'azimbamu ennyumba. Ebyo muwulirize kunze kubanga nina evidence y'abantu 3 nabirabako. Emikolo ne bagiggyawo. Ne bagamba emikolo bagitugaanye olw'ensonga simanya gundi musiraamu ono si musiraamu simanya gundi biki famire tezakwatagana. Lwaki orespecting essimu yo Zedi? Abaana ba Giri Istanbul mikwano olaba gyo. waliyo n'omwana bambi yavaayo yangambye Husna nze neegobako abaana b'ettaki tugabange ennamba yange. Mbwene yonna ttiimu ttake bannange Flower sindika nze nyina ensi gye nasookamu okubeeramu eye South Africa. Owulira nagibeeramu emyaka 5 naye nga buli wiikendi wabeerayo abakola birthday wabeerayo abawasa simanya bano bafiirwa simanya Eyo ttaki yennyini eyo. Nga weebuuza n'okwebuuza gwe bw'onaatuuka n'olikola n'obateekamu banaakusondera. simanya birthday naye nze emyaka gye namalayo 5 saakolako ku mukolo n'ogumu tewali n'omuyanzirizaako wadde ki ekikumi. Tewalina birthday. N'okufiirwa nga weetaaga omuntu yayina akubeerera naye tusala akaluubiriza bantu. Ate kati awo bandikuddiza. Bane mulekera oteeka abantu mu mikolo gurupu. naye ate n'ekirala Naye babiri neesazeeko kubanga mbadde nyinayo mpozi bakiyita kibasde. Nedda Olive omuntu alina ebizibu ŋŋamba Husna ninayo omukolo bwe guti nja kwekuba mu mutima ŋŋambe Olivia alinayo omukolo era we mba nina ssente zimuku era nkubira negamba Olive omanyi kankuweyo wetegekere osegeera naye Olive Anti omanyi birthday kati ngigambye kiwedde kati weekube mu mutima. yes kati ogiŋŋambye naye omanyi kye bayita kunteeka mu gurupu n'osindika bajeti you know mu WhatsApp group jangu mu inbox yange ongambe ninayo omukolo ng'ennaku z'omwezi bweziti ne bweziti tweyongererawo okuzimba emboozi nkukuze mugenda kukola okusonda oba temunsonde nkugambe mpereza budget nze kyensobola ngange Rashida waliwo nakuweereza budget nga yakwetaagamu obukadde 2 nakugambira Rashida ogenda kugula nte okitegeera gw'oli wa nte gw'oli wa sofa webeera baby shower nakugamba ng'ojja kusasula ekifo ogenda gikolera. Sheeda kababulire kyova olaba mikwano gyammwe gimala ne gibebaka ne bakazi bammwe kubanga mukwano gwo bw'abanga yakeera ku makya n'agula ente esasudde mukazi we ewaka that means nti yaba amusasudde kyova olaba fenga nze Husna bwe nzija mu makaago nga nasonda ku mukolo gwo nga seeyagalidde mukazi wo n'atafukamira kumbuuza naliko kuba amusasula wangi yes naye Sheeda essaawa eno mukwano gwa mukwaya akyayinza okukumanyiira nga era kati singa watuteeka mu WhatsApp group singa tuli mu kukwogerera abaana ba Istanbul mukwano nze okwanjula kwange kwali Uganda embaga yali Turkey embaga yali Netherland twasasula buli kimu ate n'ekirala kye nayiga ku bintu by'e Netherland nti Bulaaya bintu byanjawulo embaga either obagamba njagala ssente oba birabo so ne bakuleetera ekimu ku byo twasasula buli kimu ne tukyesasula nze neebaza ne Katonda banaye neebaza Katonda nti tebansondera kuba ebizibu byendabidde mu kusonda banaye abantu bakoowa n'olaba oli yafiirwa yalina birthday saawa 4 yalina muganda we alina omukolo muganda we alina okukyala muganda we alina okwanjula
ate taki omwana wuno agambye ate taki bakiyigenze kampiseewo akalango kano abantu bana ekino mukiyige Sheeda wabeera mukwano gwange Sheeda najja n'aŋŋamba ninawo omukolo mukubeerawo omukolo n'ensondera Sheeda nga Sheeda wabula Sheeda tajja kujja ŋŋambe bw'ate ne sisita wange agenda kuwasa sisita wange agenda kufumbirwa muganda nga alinayo baby shower simanya kojja alinayo kino bannaye Sheeda gwe mukwano gwange nze abafamire tebankwatako ekyo nakyo ekyo kyekyanja n'omukwano ogumu ettaka ekyo oli obeera mukwano n'ayagala ne bafamire yo yonna yonna ogisondere bannange mpozi nakisembadde ngenda okwongera abantu abakulaganye mu bufumbo nga gwe wafuna omukazi wo bamwefuna myaka gya 18 namutuuka esawa zino nga musaba abantu bakola emikolo emirungi gwe n'ovaayo ate lasitiru ng'okyayagala tukusondere banaye mweddeko mwemuba bakulu nga mwewasa olina emyaka 5 mubireke oba si kyekyo mukole anniversary naye temukola mikolo kubanga ngenda kulaba nti bange n'ennyange nga bali wali eri bakookoota babakubye make-up obusige buli eri ono bamusaza amalevu bannaye like seriously abakadde ebyemikolo mubiveeko ate we muba nga musazeewo okwekolera kintu kyammwe essaawa zino tubasuubira okuba nga tetugenda basondera Sheeda balina tuyita bwinsife tubeerewo ku mikolo omuntu wa myaka pulaasi naye ayagala ffe abaabiri tumusondere lwakuba tusanze ne gye beekwanira baludde mu bufumo balina abaana omwana waabwe omukulu wa myaka 19 bulijjo agamba omukazi tukola tusonda baagala tubasondere bannaye tukooye osonda emikolo nze njagala kumanya akaladde esembamba webbaji nze mbutumulooza ebiseera ebisinga obeera ng'oyagala nnyo okubeera tobolabe gye emikolo emisondesonde gyegyo gye baloga abako ne bafiira mu kkubo enkuba n'etonnya emmotoka z'abako ne zigenda abako ne bakusuubiza ne batatuuka gyegyo abo babawa ssente abo ate mulimu n'omuntu nga buli kusonda buli mukolo ogujja ateekayo ekyebiri gw'amala ng'agamba nange nnyina omukolo nga community emusondera okitegeera yes abo nabo gye bali ng'ateekayo ekyebiri kye ekinene nyagamba njagula omunnyo mu baana mmwe nga ngenda nzaala ngenda okuzaala waliwo gurupu gyendimu ey'abagundi ey'abaturukiye mezumaaru nga ngenda okuzaala kati muli gurupu buli ssaawa buli bo akabatuukako they want to share it like basharinga ne batandika osonda ne bawandiika ku lisiti buli omu nekyaleese ne bakola buli kimu anyway nze ebiseera ebisinga mbabeererawo mu kuziika nze nteekayo kyentaddeyo ate ne mbagala temuwandika kati mbeera mmaze okuzaala sirina gwe ŋŋambye genda okwesanga mu ofuna olubuto lwano obadde mulunoonyeza oba mulugye mu mpisa mmwe mumanyi abaana bawandiise banaye Sheeda yazadde naye bannaye nze ndi mukoowunyaawo saba bintu byakusonda balamwe nesanga mu gurupu nga bantaddeyo ng'abaana bagamba kusonda ssente z'amata basondera nze sirina gwe nagamba nga ndi lubuto sirina gwe nayitako ku baby shower mu ddwaliro sirina gwe nayitayo kale nze nepostingira byange neŋŋamba nti alhamdulillah like it's a bouncing baby boy ngenda okwesanga mu gurupu bantaddeyo mbubannaye twagala genda kyalira Sheeda buli omu aleeteyo kyalesi bannange Sheeda kye nakola abaana paka nakati bakitenda bakutya wabawa yagipositinga eyo gundi eyo message namugamba neewaayo ngazi omuntu omukulu nengenda nenzaala
Sajjako wano ne postinga ne mpagala Sheeda ndi lubuto. Sibagamba nga konti ngenze kuzaala. Sibagamba nga konti munsondereza obugoye. Nti oba omusajja gwe nafumbirwa tajja sobola gulira mwana we mata. Nti oba omwana tunaamuzaala ebintu bisinga tajja beera nabyo. Ne mbagamba banaye muyige we mukoma. Nze wenzija ne nkusaba mu group oba ne nkusaba mu private ne kugamba nti Sheeda nina ekizibu bwe awon posting. Newe mbasizeeko ne nkugamba nti nina ekizibu ekiti nsondera. Saagala muddenga mukumbuukira nakummanyirira. Sheeda. Ate Omwana agenze n'ayogera ku balokole b'ettaki. Sheeda nagendako mu kyaki y'abalokole ettaki. Nagenda n'enjigwamu omukyala bamuyita musawo ye yantwalayo omumanyi wa Kago. Nangamba jyamu tugende tusabeko biti ne bwe ndi musiraamu nangamba tekigaana ne tugenda. Mukwano eri kyaki musawo wa kapiira. Abaka wa neti. Bambi ng'okusonda omukolo kulinga okuli kompaluzali. Ku balokole nali mupya n'entunula era omwana wuno obwedda akikomentingako. Abalokole mu kisisa b'ettaki. Banne tetuli kuba ab'ettaki. Omusajja amanyi enkuba gy'etonnya. Omulamwa gw'olwaleero gugamba. Rashida sooka oliddeko. Omulamwa gw'olwaleero bannange muli welcome abali ku Sheeda Kruise page. N'abagenda tulaba ku YouTube channel. Omulamwa gw'olwaleero gubadde nti lwaki abantu bakoowa okusonda baby shower, kwanjula, kukyala shower, birthday, graduation byonna lwaki abantu betamiddwa. Okimanyi nti ennaku zino omukazi ne bw'aba ava muleeba ssebo babakolerayo ka gurupu mbu musonde era mu musurprising. Gy'obeera nze nsina waabwe gye nazaalira. Bannaye mututamye. Obalabanga babalonda ate bakyabaluganya. Temwaliyo nali kaana kato mukusanze mukulu. Bannaye neebaza. Kanoseewo nga mpulira abaana abakola graduation party abamaze okusoma. Allah waba akusaasidde n'osoma kubanga kati okusoma tekikyali kyamaanyi nnyo buli omu asomye. Ne waba teyasoma artist yakoma mu pittu. Ekyo tekikyali kyamaanyi ekyokusoma. Oli asobola n'okugenda nayiga oluzungu kati kano nkayisaawo. W'oba osomye n'omalako n'omala okusoma Mungu n'akusaasira n'omala okusoma. It's good omaze noonya omulimu gufune tandika okukola. Nakuteesa ekintu bwe kityo. Nali ngenda kujoyininga university nga waliwo omwana wa stepdad wange nga amaliriza okusoma university. So ne basalawo okumukolera omukolo. Omusajja alina abakazi babiri. N'akwata omukolo gw'omwana we n'agutwala ewa maama w'omwana. Kati jjukira bali abakazi bajja kuliko atazaala teyazaala. Munnaye omwana ng'akola ki? Ng'amaliriza nga bakola omukolo nga beeyagala bulungi omwana ng'afuna mulimu ng'atandika kukola. Kati nga naye bw'onaafuna akasente n'ogamba kantwalireko n'omukazi gye nakola ki gye nakulira gye mbadde nga kitange ampeerera. Ng'omwana afuna kasente n'ebyo ebya graduation byennyini ebirabo bye baamuwa ye yabyesumululira. Sheeda omwana akola emyezi giyingira 3 nga bakola ki? Nga bajja babasanga ku ofiisi yaabwe. Ku ofiisi abasirikale ku ofiisi nga bafuna manager ye yali secretary receiving aba clients nga bafuna ne manager naye waliwo n'omukyalo omulala ye simanyi bye yali akola. Nga bonna babakwata nga babatwala ku poliisi. Mu kubatwala ku poliisi nga bababuuza ogwo omulimu mubadde mugukoledde ebbanga lyenkanawa. Nga bagamba omulimu gubaddewo guwezezza emyaka 10 kubanga baali bakoleyo passport processing biki ebyo. Kale tugidabe nga tour agency we yali. Munnaye manager teyasulayo
n'oli omukyalo omulala teyasulayo nga bakwata oyo sisita wange ng'abeerayo mu kkomera Sheeda omwana yavuddeyo guno mwaka tuperezaamu kuva 2013 mwana muwala yaakamala okusoma ate nga talina buzibu bwonna nti oba ye nannyini kampuni nti oba ki omwana yavuddeyo guno mwaka kuva 2013 kateberezaamu we yamalira okusoma egyo gyonna emyaka abadde takola gino gyonna emyaka agimaze mu kkomera mwana muwala naye nga lwaki abaana abakola graduation mu byesonyiwe ate naddala mwino generation gye tulimu abantu bako Sheeda abaana bamaze okusoma mwebale kusoma kubafa abamu tetwatuukayo emikolo gyo kola fenga waneene waffe nze kati nga kuba invite osobola release ate nze bwe na-invite nga ndaba ssimu yange sigera kubanga mmaze emyezi 2 oba 3 nga sikkubira nkuyite ku mukolo gwoba toli mukwano okitegedde Olivia full stop abaana ba-inviting ekyalo kiramba bannaye Olive someone called me amaze kumpi mwaka mulamba in fact nga yanjogera nako lwakuba essaawa eyo nga neetaaga Husna please jangu obeerewo wesitagenda ate nanyiga bubi nnyo kati ne bwansanga wafuuka heeta n'ogaana ogenda ku mukolo gwa munno sijja kugenda nkubuulire ate kati fenze kyenala kati ng'enkya waliwo gye baatuyise tugenda yakubatiza neragenda ne baana yange ne bava ewaka buli omu nga kusse full stop waliwo omukolo gwe nawulira gwali ttake bali baatuuka ne ku mukolo ne bayombera emmere nti tebabawa mmere basonda bannange kusonda gende eri naye kati abantu b'e Bulaya mukyayombera emmere ng'ovudde ne mu kuyombera emmere nze bana kino kankibagambe ebintu by'okuzza abantu mu WhatsApp group n'ebyoku inviting abantu mbw'oba invitinga kino nze kennyini ngenda kyoberako example waliwo omukazi simumanyi omanyi waliwo omuntu akutambulirako nga tomanyi lwaki akutambulirako omukazi simanyi kye namukola abeereyo okumpi ne wa sisita wange kati ng'agenda agamba mbu ayagala agenda kukola mukolo nga basonda bakola biki mbuza ng'ayita sisita wange kukakasa kumbe naffe twagala kukakasa nagamba sisita wange kwata ka video from A up to Z oba okitegeera olw'ensonga bane ab'ebiso tuba bangi gwagenda okufumbirwa olwedde twakozekozedde ebintu nga naye gwe tomanyi lwaki ofumbirwa omala ennaku 2 ove mu bufumbo nga tomanyi lwaki oba obuvuddemu kumbe gwe weeretedde ebizibu kekaliwa akaaki ngenja kukola omukolo bami nga olabanga ebifaananyi n'omusajja ate owange ndi balagangalo naye bannanga abaana bannaye banyiigira kubanga olw'okuba yes olaba n'ekirala twawule tulina abantu betwogera nabo nga jesi twogera bakiboozi tekitegeeza nti mwenna mubeera mikwano abantu abamu lwakuba tebannaba kumanya oba ekintu ekyo kikomawa luli n'agamba tulina emikwano nga ye wakibaala noba nowa sooka olindeko nkubuulire kino waliwo omuvubuka oyo yalinga ntunza matooke ŋŋendayo ne mukubira ne mugamba leero njoyeza amatooke omwami wange azze njagala mufumbira ku ttooke oyinayo naye ssebo naye yafuna audacity n'ayimirira mu bantu n'agamba mbu mbadde mufunira wano amatooke naye teyasobodde wadde okumpa invite ku mukolo gwe seriously nga mbadde nkusasula abantu abamu balowooza balina eno entitlement towards other people ebintu ebimu ffe nze muntu ayagala nnyo ebintu ebiri separate si buli kimu mbuno nyina okukigira naye bannanga abantu bazimba emitima n'atampita ku mukolo however yes ku mukolo nayita omuntu omu ow'ettake ng'ate abantu benjogera nabo bangi era be nali mmanyi nalina ensonga zange lwaki si kyekyo abamu ne baŋŋamba kale ndikyaliwo wadde okuŋŋambako yes nnyina abandi okumpi balinga 5 be nayogera nabo ne mbagamba ŋŋenda kwanjula and siina gwe nasaba ssente but those who felt nti balina okuzimpa bazikwata olaba ne famire
nagenda mbagamba ngebula wiiki 2 nti gundi ngenda kwanjula. Those who felt nti balina okumpa ssente era baazimpa nga si byakukaka. Eno entitlement tugyejemuwe oli ng'agamba nze teyampita sijjagira bwe batinze kino entitlement. Abantu abamulowooza muli bakitalo nnyo mu bulamu bw'abantu abalala. No, ate si buli Sheeda, si buli gwe njogera naye nti oli mukwano gwange. no, oyinza okuba nga oli kyali wange wa kiboozi. By the way guys, Wali wa vibe. Abantu mu abankyusa nze nali nina obwongo bw'ekito, obwongo bwa high school nga manyi nti buli gwe njogera naye abatali wange. Nze olaba nze ennaku zino omuntu ne bw'otampita ku mukolo gwo, I am so delighted oba ompewudde. First of all ompewudde ngenda kwambala ki, ngenda siba kaviiri ki, kubanga nti mbakimanyi era ku mukolo wajja bbeera yagambe banaika Rashida oba leero kambadde biki bino, okitegera oba onkonyeza omwaka gunonya ekirabo kye ngenda okuwa. So nze nyina ebintu ebimu kati ebitakyamenya nnyo nti ate gundi tambise ku mukolo, how could he biki bino ebintu ate nze bannaye ekigambo kusonda nze kyova olaba ntunuulira omuntu nga ngasse mu kigurupu kye. Nze Rashida okwanjula kwange kwaggwa nga sisonzi nga teri gwe nsabye kunsondera, embaga neggwa nga sirina gwe ngambye kunsondera. Ofuna otya audacity eyimirira ng'oteeka mu kigurupu kyo mbu onsondere? Seriously, nze nyina emikwano abampa physical things. Oli n'agamba Rashida ngenda kufunira peya y'engato n'agireeta. Can you imagine? Mulimu abantu abamu nga bo nkugamba nga ye nyina abantu abamu be nalaba nga really balina true love. Ng'oli ejjagamba nze ngenda sasula half photography n'akugamba Nga Nancy. n'akugamba ono ye muntu agenda ogigira bwe bati. Nze nali surprised omwana yangulira engato n'aziweereza ne Kampala n'agamba nali saagala kutika kago nga nkimanyi ova Turkey. I was shocked nga mpya bulungi nnyo nga zigendera kubye ne ngamba wow. Kyokka nga si ye muntu gwe nali nti kyali wange nnyo naye yali mukyala wa kyali wange, okitegeera. Era nensigala nga mu mutima ngamba wow, this person muwe ekitiibwa, okitegeera. Naye abantu abamu n'abeerawo n'azimba omutima simanya kusonda wadde wagaana okunsonda wagaana otugamba. Kati mulimu abantu abalala balina entitlement eno. Ffe wagaana otubulira omukolo gwo nze oyagala toyagala olina okunsondera baby. Ate nze n'ekintu ekirala kye njagala obbagamba bakyala, bw'oba tonnatuusa tokaka. Bw'oba olina emitwalo 2 kozesa egyo genda okyala periodi. Nze Rashida njagala nnyo simple things. Sifaayo oba omukolo gwange gwa mitwalo 2 naye gwe ne bw'olikola omukolo nga gwa $500,000 biliyoni 1 nga bakusondedde, oba tolina ky'osinga. Nze nga Rashida bwe nkirowooza oba tolina ky'osinga. Rashida Because at the end of the day fena tugenda muki tugenda mu ssomero lye bayita bufumbo. Teri kirala. But I will invite Gwe you. namuli simanya namuli wano oli masumange. Twe tetugenda kusondera, tetukyalina kye tusonda. Birthday yange 19 November njagala kulya keeke. Ono namuli akulumya mtu ali Saudi mu kiyumba gy'anaalira keeke. Rashida. Wanji? ensonda. Etusera waffe katuyina sister affe agenda kwanjula in January. What we do mukolo gugenda kuba munene. Kati ensonda ati notategeera nti osonze tugenda kukola dinners, big dinners. Kati mujja dinner everybody buli omu alina osasula. Nsemmere ne tugifumba leka ngeze tufumbisiza $5,000,000 naye nga aim ya $10,000,000. Okitegeera? Kati buli ajja ne tugula tugenda tulitwayo kyanga nkoko matooke. Obitegeera ebyo just having fun. Nti abantu ne bajja buli munasasula gumu kitundu. Naye nga teriyo gamba nti bannange tema kino. Okitegeera oba okitegeere ensonda tubitegedde gundi Olive. Naye omuntu n'avaawo ng'anyumiddwa n'okunyumirwa. Yes. Ne baleeta n'abayimbi nno. Zibeera ddala zino kwa agenda kwanjula in January. Naye agenda kwanjula bbaawe. Of course alina mikwano gye abali willing okujja kweri ebintu.
kadde ne tumala ne tuteekawo emizannyo ne tugamba ani agula kino nga tubirapinze ebirabo Sheeda Kruise n'ogamba kigula $5. Husa n'ava n'agamba akakadde ebyo gyebiri ebyo olive ebyo biri nti nga weeyagalidde naye nga siba tebakukase gwomanyi abaana engeri gyeragira Sheeda I see you obaani ono okimanyi olive abantu enkaka gye bakakamu banne nga ne guwagana okujja ku meeting yange nga tojja biki but this is something kyeweeyagalira abinake bya mikwano abali close kyekyo abantu bayite n'okumanya ani ali close okitegeera naye siri mukwano gwe siri kyaliwo abawala twekweka nze kuli abawala beekweka beesesa nze kugamba nsibitegeera nabbitegeera kituufu ate n'ekirala tuyige ani gw'olina okuteeka mu kusonda si buli omu tyolina omussa mu kusonda ku mukwano gwa mukwano gwange Rashida ekintu ky'okusonda twagala like waliwo sayidi yakyo embi newabeerawo sayidi yakyo ennungi naye engeri gy'okireeseemu ye mataringa sooka omanye abantu boogenda oteeka mu WhatsApp groups zo ez'okusonda booli close ennyo nabo si nti ono mukwano gwa gundi ono namulabira ku gundi ono namulabira ku ono n'omuteeka mu gurupu zo ez'okusondera emikolo gyo kwata Rashida omanye Rashida muganda wange kanteekemu muganda wange oyo ye tajja vaamu then oteekemu bakojja abo maama wo abeera ne close friend we kyemmanyi mukwano gwe ddala naye ajja teekamu owuwe ddala mukambe mukaana kange kagenda wasa oba kufumbirwa then ne sister wo aba alina mukwano gwe nga buli omu agattamu gwamanyi nti nono omuntu wange tasobola kunvaamu naye si kumanya nti ono twesanga gundi ne twebuuza batwesanga mu meeting yawa ne twerabako n'omukasuka mu gurupu ze ez'emikolo baswiti abantu tebatwagala natwagala naye olwokuba bamanyi nti no tusobola okusonda ku kasente n'ayita mu munno n'akuyita ebyo wabula simanyi kangunire n'okubunira guys ne kano kankayise woba okimanyi nti oli ttaki mu nsonyiwa okubeera nga twogera nnyo ku ttaki kubanga mwe abakyasinze okubeera nga mukola emikolo yo nkyajogerako mpaka ntula ani ono agamba Sheeda which Sheeda gw'ogamba ono omumanyi wadde oti Rashida oyo agamba gwe enviiri zo ndowooza ze baagala not mine mbagamba waba okimanyi nti oli ttaki nti olina birthday simanya baby shower saaliyo bambi mu buliri bwamwe nga making a love then birthday saaliyo nga bakuzaala bazadde bo be balina ogikuleeta emikolo gwe ne bbaawo mutuule ng'abantu abakulu wemanzi Rashida nasobola okukola omukolo gwange nga tewali amanyi n'omukazi eyankola makeup actually Sheeda eyankola makeup nagende wa Sheeda nga ne bba wange nankola makeup nga tugenda okutuwoowa nga Sheeda takimanyi namugandi nayo omukolo naamala bagamba gwe wamma namugandi nayo omukolo Sheeda Rashida sokolinde Sheeda owakumaidani nagende wa Sheeda yali nga atera ngenda nga okunkola makeup buli kimu n'akinkola bulungi nagenda ne mga Sheeda nina omukolo ssaawa 7 nina oba nga ntuuse ssaawa 7 nina okuba nga ntuuse nkola makeup ne tugenda ne bba wange nga tamumanyi namumanyi kiki ekisesewusa n'akola makeup banamwe n'enziruka ne tuvaawo bagenda olaba ebifaananyi nga ntimbye buli wamu ebifaananyi ate nabyo nabitimba after 2 weeks nga buli omu yeewuunya Rashida yafumbiddwa ani yafumbiddwa dda paka nakati nze bange simu exposing nga muteekako ka emoji wemba mu postings wamma wante nagamba so bandi nze nyina kyali
nga nkyali ettaki nga nsessa ngamba nnyina okakasa balina okutya tulina okukola kino naye maama nnyabo omukolo gugenda otutuuka nga bandange ate bannaye mwagala okukakasa ne mugenda ne buwanuwanu $1 ne mubukasuka simanyanga babagambye mugaba ssente bannaye abaana b'ettakize mbatya naye lwaki olumba banno mbatya Zedi wulira ono bw'aboogerako mpozi n'ekirala kye mbadde njagala Zaamu. bagamba bakyala learn to be open bwe munda ndi mukwano gw'Olivia nanteeka mu group nze ndi mukazi nno kati ali open ennaku zino simanyi oba ndi mukoowu era nja kujja mupa boxi ko Olive mugambe nkubuulire Olivia muganda wange nga nnina ebizibu wantaddeyo Zedi wuuyo agambye baveeko mbu baakasuka $1 bakasuka $1 kyokka ne muziraga ku sijja kwogera midiya mukolo gwani gwe baakasuka $1 abaana bali bamansa bankuba kyeyo bamanyi baba ne ssente mwina life egiri gye mwogerako tewaneyo mudeni temuliimu ebyo abaana bali balina omansa ssente ng'aba Nigeria Olivia Denmark temubikola kakati Turkey yensi erimu omunnayuganda nga mwavu naye nga takkiriza ate nga mwavu naye nga yeefuula nti amanyi nnyo nga mwavu naye nga asituka like bw'obasanga bakola mu kampuni bonna gwe n'ofuna amagezi n'ogamba nze nja kwekozesa neovaamu ng'ati Zedi nsirike n'ovaamu gwe ng'ayimiridde omanyi bino eby'omukyalo e Masaka like nga bw'ogamba nti famire ekyekyalo wekibeerako avaayo oba azimba ennyumba ekoma ku musingi kati ye Turkey abannayuganda abanigeria mwe temubalaba nga kago y'abanigeria ye Turkey Sheeda beeyamba yesingamu obunene naye nezami wuuno naye agambye mbuusu natuveeko naye Jimmy John nkulamusiza omunnayuganda mukwano gw'osanga najja n'atunuulira kago ya munne nga tagimwagaliza nga like nakyo kimuluma mu kifo ky'osanyuka agambe bannaye ne muganda waffe yakoze kago katumusapootinge oba yatandise bizinesi alwanyiseeveewo like tebesapootinga kyemmanyi ku gundi ku Ugandans in Turkey ate ekibuga kye nali mu wakati awasinga abannayuganda awali n'akakiiko okutandikira kakiiko nze banaye ne bwe babeerako era ne bwe ndibeera ku gundi ku mpewo naye banna ebyo bikyali awo zamu jangu otubuulire mu mwaka ogumu guno oguwedde oba guno gwe tulimu abannayuganda ettaki baakakola ki navaayo last year nze mu December nafiirwa maama nanyamba wano nafiirwa kino wano nagira bwe bati yanyamba yanteeka mu kireta Sheeda nze kambabulye my kind of friends gye nina ennaku zino edda nabeeranga n'emikwano nga gye gino egyokugira mbulwa Sheeda alinayo ka birthday n'amanya mikwano gyange ebbali gyonna n'agiweereza message ne batandika okunsondera egyo gyonna nagivaako emikwano gye nina ennaku zino yamanya nti Sheeda alina birthday olunaku bwe luti oba oliwo oti oba otudde nga bakukubira essimu nga bakuweereza ebimuli ebiriko ssente nga bakuweereza keeki nga bakuweereza ne gift oba oliwo otudde olwo no birthday oba oliwo otudde ng'oli akubira essimu ng'akugamba this evening jangu ku Serena ogenda otuuka ku Serena nga baategese everything nga muntu omu yakikoze oba kitegeeza abo nange bampebagala ebyo bya baby shower nze nali ndinawo nga sibiri nako nali ngenda eyo mu nnimiro zange kubijanjaalo byange ngenda okutuuka nga mukwano gwange ankubira essimu nga Sheeda oli ludda nga mugamba ndi wano webati kati yategeera gye ndaga ngenda okugulawo gate bwe pa
ng'olwedde baorganizing baby shower nga kuliko everything bakatamaali biki buli kimu ne gifts naye ebyokuddawo mbusima n'emikwano egyo gy'ofuna mikwano gyange gye nnina olwedde tutandika osona musirukalire muli nze sikyavaga Wangi. Gwe nnyolwe mwebale nnyo mwebalire ddala kituufu nabs ozereeti but we shall meet eri ku YouTube channel tudde twogere mu buto mwebale nnyo mwebalire ddala baddiya bye bye